Uganda mwosanga abantu abamaze mu buyinza okumala ebbanga eriwerera ddala era nga bakoze emirimu okuviira ddala mu ofiisi ya pulezidenti nga babadde boogera ne General Museveni okumala ebbanga eriwerera ddala era nga batulaga balina influence ey'amaanyi ennyo, naye boddayo gye baasomera obusomero gye baasomera mu primary mu secondary olabira ddala ng'obusomero obwo ate buli mu mbeera mbi nnyo, so nga ate batulaga bakoze ebintu bingi nnyo. Twali tulabyeko ku kasomero akamu emboozi nagibawako wano ku Uganda at large nga abaana desiki bazituulako nga bagenda kukola PLE era nga bakola ne practice era ne batunyumiza nti emigongo gisooka ne gibaluma nga bakola practice otuula ku desks ezo oba zaaliyo 15 zokka ku ssomero lyonna, kati nga batuula wansi ku ttaka okuviira ddala eno mu bibiina ebya wansi. Naye ate nga weewuunya essomero eryo lirina ba MP, lirina ba kansala, lirina abakulembeze abalala ku disitulikiti mu kitundu ekyo era nga baayitira mu ssomero eryo bonna bavuga amamotoka g'ebbeeyi ne bagula ettaka okulimalayo ne bakayanira ettaka babeera mu nkayana ezo nakubba musimbi gwa muyu wa musolo, naye nga gye baasomera bo benyire bawa obujulizi nti baasomera eyo era nga bakuba omulanga mu kaseera ako amawulire nga gavuddeyo okubeera nga galaga essomero eryo olwo nga bakuba omulanga gavumenti lino essomero kubanga biki nga tebalina na kye baali bakoze yadde. Naye embeera eno kwegamba eyongera okukkaatiriza ensonga ey'okubeera nti nno bannayuganda bafa ku mbuto zaabwe. Ekyo kirina okukoma era lwe lutalo oluliwo mu kununula eggwanga lino. Twagala abakulembeze abalumirirwa abasobola okujjukira gye bavudde era embeera embi ne bagamba no at least Uganda erina okutuuka ku standard yeno. Naye bino byonna era nga bwe nakuwa example y'akasomero ako gwe omugoberezi wa Uganda at large oteeka okubanga emboozi eyo wagiwulira. Waliwo essomero baliyita Ndeeba Senior Secondary School e Kayunga District era nga lino liri mu mbeera mbi, teririna n'abasomesa bwe basula era nga okusinziira kwakulira essomero eryo atugamba nti abasomesa bakakibwa okubeera nga beebakira mu mpalo kwegamba shifts era bagabana obuliri. Kitegeeza nti bw'otuuka eyo n'owooza ndi mufumbo ate famire yange nti agenda onoonyeeko ewalala, oyo temumutuwa mumugabire ewalala. Twagala ba singles katekyebuuzibwa obuliri babusharinga batya nti ono anti bebaka mu mpalo nti ono abebakamu katugeze mu biseera byagenda okuwumuliramu nga talinawo lesoni n'omulala najja nakola kati ekiro bakola batya gye babusharinga nabaki basajja n'abasajja oba bakazi n'abasajja kinta buli bwe batyo nti madamu gundi ayeebase nange omanyi naawe abasajja bamwezi tasubwa. Kakati embeera eno bwetyo bweri era mu kukunnyonnyola nti head teacher Mr. Apollo Liada atukakasa atugamba nti embeera ey'ennyamiza eno weeri ku ssomero lino. Kyokka ate yabadde ku mukolo muganda wange babadde basiima Abdul Nyongesa ono nga ye muyizi omwaka oguyise eyafunako ku bubonero mu siniya ey'omukaaga yafuna ku bubonero 18. Kakati olwo wabaddewo ne MP w'ekitundu ekyo n'abakulembeze abalala era nga essomero balimanyi baalisomeramu naye nga bwe bali awo era ne balyogera nako nga baalisomeramu, wabula nga bw'opimapima obugagga bwabwe babulina
obugagga babulina baguze ettaka okulimalawo bakayanira ettaka era wano wetwalira omukiso okubajjukiza Abanajjadda Investments agwe n'ayagala okugula ettaka ayagala okutunda ettaka ayagala okugula ennyumba oba okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo balina abakubi ba pulaani abali ku mulembe ennyumba okutandikira ku nnyumba eya ruumu emu ebbiri essatu kakati gwe tolinda kubeera nti nno munange ofuna ssente nnyingi nnyo sooka wona obupangisa kapootiko k'oguzeeyo osobola oteekamu rooms entonotono bw'olizivaamu n'ozipangisa oba n'oyongerezaako emizigo then n'ogenda ate ewalala naye nga owonye obupangisa oba oli ku kyeyo eyo musiza Abawarabu ekyo kisoboka gwe genda mu inbox y'omukulu Kizza Shafik ennamba ze weziri awo Najjadda Investments ennamba kweziri akunnyonnyola akawunvu n'akagga kati ate mmwe abalina ettaka nga liri eyo temulina kye mukolerako era Kizza Shafik asobola okukulaga projects z'akoze ku ttaka ly'abantu asobola okukulaga projects z'akoze ku ttaka ly'abantu abali eyo abali baggwamu essuubi nga b'eŋŋanda babacyanga dda naye Kizza Shafik asobola okukuyamba ne mukwatagana gwe n'omunnyonnyola ky'oyagala era ne mubaako enkulaakulana gye muteeka ku ttaka eryo musobola okulimirako wotameroni bazirimye basimbye ebitooke basimbye emmwanyi n'ebintu ebirala basimye ebidiba by'ebyennyanja ate osobola okulima sizoni zonna kubanga musobola osimawo oluzzi ne mufukirira byonna bisoboka muganda wange toleka ttaka kutuula eyo kubanga ekyo kikulu nnyo ettaka kintu kikulu nnyo mu production osobola okulimirako osobola oteekako ekintu kirala kyonna oba faamu n'ebirala byonna osobola oteekako kubanga abantu balina pulaani ez'enjawulo naye tebalina basobola kubayambako okuza executinga Kizza Shafik waali mukubireko kakati munnange editi kyatutegeeza tuzzeeyo ku ssomero lino litwogerako omukulu Apollo Lyada atugamba nti tulina rooms 20 zokka era nga zino ze ziriwo okusobola okubeera nga zakomeditinga abasomesa 38 kitegeeza nti 18 balina okubeera nga basheyaringa bagabana obuliri okusinziira ku teaching schedule zaabwe kati bazeebakamu mpalu obuliri babwekabba rooms ezo bazeebakamu mpalu okusinziira munnange ku timetable ey'okusomesa kakati agamba nti kino tekikkirizika naddala for adult professionals abantu abakulu obeebasinga beebaka mu buliri bwe bumu nga babwebaka mu mpalo twasimba biwulireyo industrial revolution ate nga nabo abantu abalala bayingira obuliri kiro abalala misana bwe batyo kakati munnange nti kino kyafekitingira ddala ebyensoma kyafekitinga academic standards zaabwe Mr. Lyada annyonnyola era okukola obubi okw'essomero lino kyekyo kyosobola okubeera nga oba bwe bujulizi obuliwo obusobola okulaga nti mu butuufu waliwo embeera etagenda bulungi mu ssomero lino kubanga obubonero 18 omuyizi ono gwe bawadibwa wa pikipiki emyaka 6 egiyise emabega babadde tebabulabangako era munnange bwe batyo ne bamuwa ekirabo eky'eppikipiki yafunye obubonero 18 State Minister ekyewuunyisa for Finance Amos Lugoloobi yabaddeyo Kayunga District mujjukire Lugoloobi mu saga z'amabaati yatwala kuzimba ki yatwala kuzimba kintu kikyali kyoba kyambizo oba kyanti ekiyumba naye ate nga amabaati gaali badde wakiri gagenda ku ssomero nga lino n'agaana nagateeka ku ssomero liiryo erya gavumenti libadde lirina ebitagenda bulungi naye yatwala ku faamu ye kakati era Kayunga District mwali MP Aida Nantaba mumumanyi bulungi nnyo ono mujjukire mu biseera biri ng'akyayogera ne Gino Museveni muzeeyi naye eno ye Nantaba ate kansoke muteekeko akati nkubulira abalala muteekeko nsimbewo akati nkubulira abalala ababadde wabadde District Education Officer Dan Bubaale ono yabaddeyo era
bano bonna head teacher yabadde abannyonnyola nga bonna bamutunuulidde era nga bakakasa ssomero lya gavumenti kati Lugoloobi era nga ye MP w'ekitundu ekyo bw'atyo Mukwekazi yagambye kale agenda kubeera nga akakasa nti banoonya ssente kubeera nga bazimbira abasomesa amayumba naye mujjukire biseera by'amabaati yono omu ku baagenda mu kkomera n'akaaba nnyo n'akaaba bannange kakati mukyala Nantaba Eriyoosi munnange bw'atyo teyakwatibwa nsonyi kunnyonnyola ng'agamba nti nze y'ensonga lwaki ndava ku ssomero lino nasomerawo Olive yokka saddawo kubanga essomero lyali teririna bisulo by'abawala yasomerawo Nantaba ku ssomero eryo naye era agamba nti bwe yamaliriza Olive teyaddawo kubanga lyali teririna bisulo by'abaki by'abawala n'agenda era ng'agamba twalirwa abawala bangi nnyo ku ssomero lino era abasajja baatiranga okutusumbuwa mu kkubo nga tujja kusomera era nga tuddayo kale bwe nasalawo essomero n'endireka ne ŋŋenda ekatikamu SDA Secondary School kubanga yo baali balina mu dormitories n'ebirala yasomerayo okwo alimanyi kakati bwatu ng'akubiriza abawala mulina okubeera nga sikati zammwe muzinywereza ddala abasajja baleme kubatawaanya byonna ebyo n'abyogera naye essomero lino era secondary lino lyetwogerako Ndeeba Secondary School lirina abaana abasoma mu 1400 basomera mu ssomero lino Universal Secondary Education Program kweriri kale eryo nno lirinawo ku bizimbe lirinawo ne ku bibiina byaba oba ku rooms z'abasomesa nti n'ebibiina we biri abaana mwe basomera naye waliyo ate abasomera wansi w'emiti waliyo abasomera mu masomero g'obudongo naye nga gonna gali mu gundi ya programu ya gavumenti Universal Education gonna gyegali wale Uganda weegali era amawulire gakoze kinene nnyo okubeera nga galaga ensonga zo naye tulikomawa ffe nga bannayuganda okubeera nga ddala tulumirirwa ensi yaffe twegamba waliwo abantu abali mu buyinza abatumatiza nti ekyo kimala kyetukozeeko kyekyo ekitukoze naye bwe tukompeyaringa n'ensi endala tulabye wano ensi nga Kenya waliwo akatambi wano kennina nga bakulaga bali mu pulaninga ekibuga ekirala bapulaninga ekibuga ekirala bw'oba okaagala nsobola okukansa bakoneka kusindikira banga nange lwoyo yakansindikira bapulaninga ekibuga ekirala era balaga buli kimu bakiseetinze bulungi nnyo ekibuga ekiri ku mulembe wano e Uganda tuli ku Kampala mwetulwanira nabagamba nti wano e Kampala basaana ne bakolayo ekibuga ekirala basobola okikola ewalala wonna basobola okukola ekibuga ekirala naye tebasobola kukikola lwaki kubanga ate kiri kigenda twala ssente nnyingi ate nga bo balina okubba balina okulya bazimbe ekibuga bazimbiraani bazimbire baganda babibaani bajjajja babibaani bebamanyi balina kubba bubbi mu Kampala yo balina okunyaga essente ebyobugagga golodi na biki byonna balina okubikwata babitwale kati okuzimba ekibuga ate awo kati oba oliisa ebintu ebitategeerekeka mpozi nga bagenda kwewolirako omusimbi omuyitirivu ennyo n'ekibuga kireme kubaawo olaba eddwaliro wano eryerubowa just egamba Uganda yattu njagala okubabuulira bannayuganda mulina okutegeera mwe bannayuganda ntegeeza mwe bannansi sitegeeza bali abagwira bemwesibako ntegeeza mwe bannansi mulekeraawo n'okwesiba ku bantu bemutamanyi Pastor Bujinga ababuulira enjiri bulijjo naye gwe sooka omutunuulire era naawe omumanyiko ebimukwatako era waba yeeyogera kajagamba ndi Munyalwanda w'e Masaka simanyi w'e Masaka era ateekako okubeera Omunyalwanda w'e Masaka tagamba nti ndi Muganda w'e Masaka
era byayogera byonna obirabira ddala ng'alina kuwagira ki banne. Kale kwe gamba tuleme kubeera nti ate tuvumirira abantu abaffe ate ne tukuliriza bali abagwira.